mbamaliriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza muto wange Amooti Omubalanguzi. Amooti Omubalanguzi taata we yadda ku taata wange Professor Yovan Byantiiza. Twakulira wamu, tubadde wamu, tuli mu industry emu, aweze emyaka 25 ng'ali mu comedy. Ekivulo ekyo kigenda kubeera ng'enaku z'omwezi 13 omwezi gwa December wali ku Masho Ground e Lugogo wetugenda okubeera bannange mujje mutuwagire muwagire Amooti muwagire kugamba industry yaffe n'ebyo byonna eya comedy. Amooti sooka obuze kuba tulaba mwana wa taata bannange abalabye abalungi abakwezi media ne Megatron Kwezi Media Group ne Megatron kikirala leba ne Kwezi ompita mutono wange yakyasoose mu family yakyasoose okunkolako interview naye kati interview onkozeko yabwerere Kwezi kwa buli kimu okimanyi ate nkimanyi tula butuuzi obagambe oyo comedian Sewuunya twali kyotamanyi comedies kizaale muzaale wa musaayi so kiki kyogamba kakati abantu abasinga badde twamanyi tuli ba Luganda era mu family nze nsoose okukolako interview Samukazi bwe naye bw'ali kuyita Sam alina history mungi ye ng'omuntu alina naye ku challenge kazi bw'omutegeera bulungi asobola okuva ku kintu kyali baddaga nti Amooti mbulira birthday yo ng'agimanya akuza kati mpa birthday ayitira ate n'addamu byayitira kuba yamanyi history mungi kati ate n'atutawaanya ayina ebintu bingi ngeragyena kubwe mupi kakati taata wa nze byannema wabbibwa akalulu nabbibwa akalulu ate ndagaba enkumbi nnyingi Amooti abayaaye banziba ate nga abakyala bandisinze n'okuwa akalulu abakyala banimpadde enkumbi sibo n'abaami wabawa n'abaami nabawa nabo balime n'abakyala nembawa balime nawa sayidi zonna naziwa enkumbi n'abaami nabawa naye twebaza Katonda nti Mukama kyatutaddewo tukyali balamu. Nze Amooti watandika okunsanyusa nga nkyasoma gwe ng'oli mu primary kyensinga okumanya nti comedy asinga yava ku maama nze ate nze nga zisoma gwali Katongo oba wali otandise okusoma wali otandise nindoza wali mu primary nze nga ndi mu secondary yali ntandise okusoma gwe nga tonnaba kubanga kyensinga okujjukira ennyo ewaka waliwo nali nkedde ndavuga akagaali okuva Emityana nenzija Empigi nensulawo ovuga eggaali okuva Emityana tewategeera nti najjira ku ggaali nze nga ndoza olinnya taxi nedda ssebo toba akagaali nokafunaawo nokeyazika bweyazi navuga akagaali okuva Emityana nenzija Empigi ewaka era akagaali kasula mu galagi kati nkeera ku makya okusiibula nti ŋŋenda nondetere sefuliya eyalimu ebijanjaalo ebyeru mpuuteko ŋŋende era wajja ogikutte bwoti manju nondetere sefuliya y'ebijanjaalo nongati Kwezi ewuutako otambulireko natunuulira ebijanjaalo n'embeera y'obudde yaliwo ku makya nengamba muto wange ne bakuwadde onjagala nnyo sijja kuwuuta bijanjalo nga manyi nti mu kkubo nja kugenda nga ntabuse so ekintu ekyo nkijjukira nnyo naye nga comedy ono wamujja ku maama yatunyumiranga nnyo ewaka ojjukira ebiseera ebyo basenga bwe baafiira bataata naye nga ne bwe tubeera mu kufiirwa maama atusesa maama Puusi maama waffe oyo bambi yafa accident bonna abaana nga balina ebyoya ewaka Alisi gundi bonna nga abaana bajjudde ebyoya kati bya taata kale nno abalabi b'emikutu gyaffe gino bwe tuva wano wa Amooti tugenda gende wa muzeeyi Kyeyuna azaala Amooti wali erungujja tumubuuze atubuulira Amooti engeri gye yakulamu Amooti yatandika atya na buli kimu. Amooti comedy omutandika otya kubanga twali ffenna nga tuli bato kati awo ne kusomero comedy nga bwali
ndiko genze empija ku gundi Masaka SS kati atao Masaka SS nyongeramu ekyokuyimba yes bonyongeramu ekyokuyimba then comedy ya mutekamu ne Masaka SS mwali mutekamu kuboyo omusajja yajja Masaka bamutanga Disani Mubiru yes Disani Mubiru yali musajja yazanya n'embuzi ngajuza theater naddamu najuza theater ngazanya emirundi 3 olunaku oyo Disani kakati awo otandika okupiikinga kana je Masaka azanya alibo omu n'embuzi waitawo wiiki emu naffe tugamba tukole akasho tuli abantu aba basatu nze mukwano nga bamutanga Dube erinya lya matuufu ge Malinzi Steve kati alina kuzira alimbya veterinary akuba nte mikono amote nawe ojja kunziseko bamutanga na Dube bamutanga na Dube ati nomulaba bamwita Mulondo Derek abantu basatu tukola akavulu omulondo abeera ku mulyango yakunganya sente nze ne Malinzi tali kukola ki okola comedy simanyi bye twazanya sijjukira ebintu bye twakola okumala essaawa 2 batubikolera abaana nga basasudde nusu 10 ku ssomero saafuna muno akasente akawerako naye Mulondo sente nadduka nazo ate twamusanga eyo wansi mu Kimanya dijjukidde Kimanya ne mumujjako sente sente aziguzeemu empuuta enensiike aziguzeemu empuuta ensiike kale ekyo ekintu nange kyebuuza ngamba singa waliwo kamera mu biseera ebyo simanyi bye nazanyira kubanga comedy oyo yali mulungi nnyo nalaba Disani nange nengamba tugenda zanya and we acted for 2 hours nga baana batudde mu dining enseko nga zijula okubatta kati comedy kati ove Masaka mbe Masaka ngende Ekisubi yes era abantu bulijjo mbagamba nti omusajja oyo inginiya mulamba nga bawakana inginiya awedde emirimu kati ngende mu Ekisubi awo salaga nnyo talent nalinga nnyo mu bintu bya inginiya linga eyo ng'oli bize mu bitabo kugira kukanika bino injini zanjawulo ezikanika ebiseera ebyo nengera endongoza ebbirira nengenda yogera bomanyi n'ogikuba ebbirira nga twalina gitwayitanga eyo Ekisubi tugenda paka Nkumba nga gimugikubira university Enkumba yo nga baleetera endongo kati baleetera endongo ate mmanyi n'okuyimba nsaba microphone nobakubamu akapera eraga enyini mu instrumentals papa batwala kaguddeyo abantu banyumirwa olwo sinafuna nalinnya lye neetuuma yes abaana bampitanyirya Alani Ekisubi nvaayo omaliriza okusoma tewakolako saagendako mu garagi n'emu kati omba maliriza ndi awo ne mukwano gwange alina ekibanda kya firimu empigi awo yes empigi nga ku poliisi wano ekibanda kyali mu ttawuni eri wansi bambereka yafa n'okufa bambi nga ajja ne CD nga zibaako music wa raga kati nyumirwa nnyo raga nsooka nentuula otanalaga firimu nentuula yali kyali wange nnyo kubanga waka naawe bimanyi twalina TV ne video nga dekewe byonna nga weebiri waka abalazi ba firimu nabawangayo ku firimu zennira waneze waka n'alaga abantu be nange naye nakola ki bwe mazze mu kibanda tankola ki takujjako sente munnange nga alina nnyimba zaateekako nezikusosomola nga zinyuma olwo oluyimba baluyitanga Yere gaye omu yali mu Senegal bamuyita Baba Mal nga yimba ne gaye mu Jamaica oluyimba baluyita Yere bw'oba ozinga internet ojja genda olunoonyo Yere by Baba Mal ne gaye mulala nga lunyuma ndwagala raga daga akasajja kateekamunako ebboko lyako n'ogamba nti kiki kino ezo ennyimba za gundi zino big up another man of big up olumanyi oluyimba mwana wattu ate nze nagendanga yeeyo nze nakubanga South Africa naawe omujjukira kumboowa okusoma kumboowa obijjukirawo mu lugye waka kakati olumu nga ombeera mu instrumentals nga nyimbira mu kibanda omwo abazze okulaba firimu ng'obakuba kati omuvubuka omwangamba nti amu nti mu kibuga waliyo ekifo bakiyita Park View Complex muvuzi wa taxi yali conductor wano waggulu ku taxi park awo ogenda okola ki
olage kyolinawo konze ntwala teyanzijako sente era nga nyitula mu taxi nga mvuga ewaka tosiibudde mama wange mzee gwe sasa wayitabeeranga omuzee omusajja omanyi byaffe abasajja tuyiriba kituufu mama wange nakulaga nti ngenzeeko mu kibuga kola ki kwana yali akiraba nti esaawa otandika okuyiiya ntuuka eyo nsangayo bakamiliyoni moshi bebekulu fireman kakokolo junior players madi taiga bonna abasinga nga bali awo abala mosmos ntanga mosmos nogati lero ngudde mu basajja mwanguli DJ ali mu byuma bamita DJ Jim nogamba nti lero luno ne bannangirira neita bugiwugi olwo lyetuumye olwo sinayongerako nga 4VC 4VC nakateekawo nga waliwo competition kati omaze kati myezi ng'ebiri nzija mbeerawo ova mpigi ewaka nva mpigi nojja nga nzenze kati syava ewala bonna nga ba mu kibuga ate nti wakubanga mama nange okuyimba ku ssaawa nga 8 eyo DJ n'akuba omubbali awo ne muzina amazina obudde paka ku kya ngenda okulaba saawa ziwerako 2 olaba buli muntu agenda kati gwe nga nninya taxi ezidde empigi kati otulo twampisejja twankwatanga neneba kale bampisaawo ewaka paka Masaka bampisaawo paka eri waggulu ku administration eri waggulu ku district tezikyukira bambuuza mwana ate kiki ate abataxi abamu benalinyanga bandi bamumpigi naye nga bakumanyi abamu nga bamanyi abamu kati abamu kati omuntu ampisaawo atya nga atamanyi bwembeera webale nnyo ne badde anzuukusana nga mamoti fuluma baba bitanga lya Alan fuluma koleki nga bampisaawo nokula ndi ku administration ampaka mumpisizaawo muti nziramu nga bantuuka mu tawuni ngafuna akagaali wali ng'okomawo ewaka akagaali nga ntambulawo kubanga ebyo byaliwo raga olwo mutandise okukuba ekiraga kati bateekayo competitions tekwaliko sente naye just birabo oba byali birabo ki awo wenyongererako abantu wensurprisingira abantu nteekamu eddoboozi eddala okyusa olwo amaloboozi okubali n'okubaliri nikidiki I wanna fall in love, never wanna fall in love. Nikidiki, with you. Nikidiki. You my winner, be with you, it's so nice. But I'm so glad that you are in my heart. Oh, bani nikidiki. Hey, mama. Wakuba ekintu. Nange. Awo ntandika okufuna omulimu. Mwalimu abantu abajja bano akulaba abantu abalina talent. Abawa emirimu. Ensiri ennumi naye baaba. Enkulabye. Okuluma ne bange ensolosozi. Kakati. Bampa omulimu banda club bagita Ecstasy. Nga simanyi nti Kamili gyakolera gye namusanga era nga MC waayo. Bamunyanjulira nti onogenda kukola naye. Tukuba raga ffenna tufuna tukoza ne Kamiliyoni amaloboozi mazito neyange nnene nenkulabira nga wagamba impact club Ecstasy yalina the best MCs the best MCs olwo ekintu otandise okinyikira munda bampa n'omulimu kubanga nali nkoose nnyo bampa n'omulimu enansana gyensanga omugezi Padde Bitama wano kujja nina negedi Kigere yes netukola story empanvu ku myaka 25 abantu beetaaga okumanya wajjoyise wakiri obajabuliremu it's a very long story kwati oyo kutandika gundi talent show yes gye nalaba ku Park View gye njagala ntandikewa enansana abantu ne bagijjulira olw'ebbanda ovuddeyo ebbanda gye ninkolera nyine ennaku zalize nkolera neeno oyina ennaku z'okola enansana nkolera Lwakutaano oyo nakolerangayo ku Lwokuna Lwakuna ne Friday then genina amini sere banda Ecstasy nkolera ku Wednesday Saturday ne Friday zalina ku gwe nga wakolanga ssente sebe nga sente nyingi kabine bamwango besatu esatu ezo kyali ssente gwe nze nga mbampa gumu naye era nga zizitowa kubanga nzijukira ebiseera ebyo ennyumba nagipangisanga 10,000 wane Nabulagala zali ssente oba 15 zipangisa ennyumba kituufu ekiro kimbakwadde omutwalo n'oba osazeewo okuba nalyangako n'empuuta ensike nga tosobola kulya fula kalayi namba ya mpuuta naye ng'ogirya ne mungu n'apata abaali
ngandi emputa yange kati mwenajja ne comedy oli gwenzanya ebyomuggulu wakati kuli muganda wange walabanga comedy yo ngabuza nyakasajja kano kagenda mu butuufu nenkulaba ng'ogenze mu ggulu buli kimu kyonna ningamba nti musajja abadde atya okwata ono tojja kuyingira gwe gujja kuyingira fuluma ningamba Amooti nyumiza abantu ebiri mu ggulu kati mbanyumiza ebiri mu ggulu mwamapaka comedy kali akali mwenajja comedy oyo nti emotoka yantomerako nga nguze ejjuuni batisazeemu piisi 4 nengula n'empuuta n'obutunda kati mba ntambule nakulabyawo omusajja yankuba side mirror ya taxi nengweri kati mukugweri nalalambala nempunga emaali yange nageralingize negwa mukuma kati mba ejjuuniro lyagwa naye ng'owulira amaloboozi g'abantu nga boogera bugibugi bamutomedde banne biki abantu abalamba balaba n'empuuta ye n'akatonda kavulubanya ettaka kayise dda kunakule kuliko agabwa agatali gageme gatuusedde empuuta zigalidde okuba olusadde mukukola bintu byatteekaawe nkikola ki ng'okiriiraawo nkola tukyakola olwosangiza epadde bitama n'ekigere musangayo tukola ffenna nga ba MC era ku kiraabu eyo erinnya amalula liva mugundi muki nali nzize n'eccupa y'amalula nga nali nkola ne siriki yampa omulimu olwo ne ku kirabu siriki okubirayo kirabu siriki yampa omulimu naye nga sente ate yo nga ntunonya ate nga kirabu esinga okubeera naye ate nga bakuwa butono esente zaali tono nyo bannaayo kati mba ndi mu kkola eyo ne musalawo mukole ekibiina tutandikawo ekibiina ekibampa ekipa y'amalula omusajja agimpera ku siriki nengenda naye nansala aye nsanga padi nenga nakukipa k'amalula mugamba nti kati nawe olina amalula tulinga abeeteseza kati eno bakifuusa amalula famire ngati Amooti wayiye ekintu netukola talent show nansana awo gesinga okubeera omutawaana mu nansana ku jenina awo abaana ne booleseza omwe ebitone kotengejje twalina amalula famire abaana baliko nabo okuteekawo gurupu zaabwe waliwo pingu famire nga buwala butininye webuti waliwo kyamukwale famire nga baba wala famire yaabwe baganye enyimba zalingala nabeerawo seka famire mama w'abaana mweyalinga maamawo omukyala waffe bagita seka famire naye nga bo bazina mazina kati seka famire nga kiggwayo sekajja sekajja famire kuba taata bamwitanga bambi sekajja ekiteredde kayunga yafa kakati nekibaakulo famire maama w'abaana walaba yanyenya akabiina naawe n'otya n'ogamba nti nno nteeka okusika yeeyo awo nga atali mwensonyi tajja ku stage ate andagirako wa yajja mu kiraabu n'akulagirako eyo nandagirako ebbanda wekitaase nengamba kawala akazi n'amazina tabu ate ekinzesanga nali nfunye n'omulimu nkola mu promotions ezasigala Benson and Hedges nkola ne Straka baby tenetumene Straka baby nga lwala lutono bweru nga Straka lwa tabu lwala lutono lwina nga lukyali lwa mulembe kupadangako mukazi mukujju mama abaana mukuba ekikopa asiima Amooti mugamba obeera wangamba nti mbeera makerere muga naye mbeera nakulabye naye nyina promotion zoka tena bozinana bulungi yona kutwala bakama bange utandika okutyabula amazina ne bamuwa omulimu naye ne bamuwa vaani gyakolerako promotions naye nga nyina eyange gyenkolerako nga tugera mu bitundu byanjawulo laavu nebeera awo neekula naguno gwaka naye omukyala oyo mukyala waffe mwebaze era omuneebalize akukuumya Amooti toli muwangu mukyala wange weebale kuuma Amooti muganda wange ono si mwangu omwana muwala oyo afumbye era mu bantu abasaana emidaali oyo omwana Shamimu agwana omudaali akukuumye tanyiiga tayomba byonna omukuuma kiseera kitono musaawe 10 omukuumako eddakiika 3 naye anyiiga ssebo ng'omuntu atera okunyiiga mu bantu osobola okubeera omuntu byonna byonna abirina kakamu muntu aba atali wanyiiga era anyiiga byonna abirina naye ate gwanyiigira ye tanyiiga nange nyiiga Amooti nze tubadde ffenna nze sikulaba nkoŋŋonyiiza
Sikulimba. Ali gona bandi mungoye. Yomba si mungoye nyiga oba musajja anyize. Nga toli mungoye. Yomba musajja ona anyize. Nkitegeera awo. Ewe mbobanga ongamba mu nyiga eyo. Awo nyiga. Ashwale. Kale no. Tutandika talent night eyo, tutandika comedy. Comedy tumutandika tutya. Comedy tutandika okubeeranga ku stage ebima tubiwalinga saa 12. Yes. Kati saa 12 paka saa 8 babiwalinze 12. Tuyogeza ku microphone. Kati mukwogera ku microphone tutwala paka tulina obudde bwere paka saa meka. 2. Naye okwogera ku microphone twanga tubyagala. Nga bibanyumira. Kati mukwogera kulanga tubyogera ebintu binno. Binyumira abantu. Yogera banno fefe nyini pada asese kigeri asese nizigera yogera cyayogede noseka nukula ne padi nayi na cyalese no yongera ko nayo nitule bange tuga kijja kwata olwo mutandika okuleta comedy. Exactly. Comedy olwo atandika njogera kino njogera ku bintu embeleme ebintu bye by'abawala atogera ku bintu by'abasajja comedy natandika atyo netujja mu kibuga wakati fuba kitanga D8 wakiwulirako nsakiwulira D8 olwabantu twamanyi netujja tukola comedy abantu baseka butuyimba n'ennyimba zaffe naye mwalimu era abantu abanjiga nga bayombanga ate nga lwaki anti nazanyanga pati z'ekikazi ezo nga nayita Saara omukazi nafuuka eriyo manyira nga ye Saara ontegedde naye ng'ozanya bibyo naye okuba nti ebintu bibeerayo kati ondoozi oli yajjanga ne banne nga bamugamba Saara bakulina kati eri kyekyamuyombyanga temumanyi simulabangako temundabangako lwaki mummanyiira temwakisanga munnyo obuzibu anti tekyatwalidde ebbanga wawamu nogala kakyuse kumanya kaneite Ruuzi era lusanga Ruuzi akayanya nogala kamite Roozi neite Roozi era Roozi nakayanya nakanja ne weyita mama Kanaabi nga tene mama saidimira tumutandise wa TV comedy wa TV ya mama Kanaabi olwo ne mama abana nzanya naye watabu nyo mukuzanya comedy ate bamala mukulaga comedy yebo manga jali abamu bakwati kati abadde mulipesi manya bakyabiri yes kakati olwo amalulu ekwata mutandika okuwanyisiganya ebigambo mu comedy abantu baseka abantu bagumirwa comedy banyumirwa comedy betuyimba betumayiminga ennyimba eziriko ebiseera eziri fane ezo obukazi obutono bulimu ekyama otegedde nkitegeera simanyi ebijabo sakuuliza ngoma nnyo saawa ya Machako baga Machako banakanyako what munange kakati waliwo omusajja yatwagala nnyo DJ abasooka okuleta CD amutanga Rota oyo ne DJ yasooka okuleta CD bono mu Uganda Uganda yali ku teepu twabiranga ku teepu zile za sijiko omukulu oyo n'aleeta CD Rota kati yalinanga yafunanga first hand gundi music instrumentals eziriko Katonda banyamba bwazimpa nga nze nzina nze kati ngero tuuka awantu nga simbira kuza abaana baga mutekeemu CD yo abaana batandika okunjiikira tuwe ku instrumentals kati ezimu nga sisola ziyimbiramu bulungi ate nga lwa abaana abasobola ziyimbiramu ng'ozibawa nabo ne bayimbiramu sitole empanvu kati amalulu ekisooka ogimanyira ddala era baorganizinga ekivulu ekinene nga bano balanga ekivulu olwo mulimu Bitama Kigere Ogwe olwo Mesa ayingiramu atya bamuleetanga DJ machinery okujja okuba enansana nga bano agamba guest DJ okujja okuba enansana kujenina Mesa naye alaba ebintu byetukola bimusanyusa abiyingiramu naye tumukanika afuukira ddala ng'atandika okubanga afuma obukugu kuba yali DJ nakolera eyo kwekotoli bala bagitanga Viper Room kati baba yavaawo nga Messi naye akwata abantu bana nga mufuuka ekizibu mu ggwanga wano batulekawo TV show abantu nga teshoba comedy bongedde okwagala comedy atandika okumuna mu nsi yonna obubunya olwa TV olwa TV kati bano bagundi bafuulu sitoopu simanya baani abo abaliko obulemu wawajjanga kubanga wanlonyanga abantu abaliko obulemu abakabi sirabanga ndi awo kati full stop yansangeyo ku Radio Simba nangamba njagala mulimu kibiki nozi bali bantu kibiki
Mulimu gwange mbuzo obukadde okola kikati obeerawo otyalanga ntunga ngatto. Bambi. Bayita batya Najja yali atungire engatto ewaabwe ne bamuzaala. Namugamba ojja kujja ozanye. Amanya ge yagambulira amatuufu. Ne mugamba kati gwe full stop. Yasuka obutinyenye ne mugamba kati gwe full stop. Amote ebinyanye byava wakeeyo. Tuzanya Saidi Mira mandi awo ne Kapere zimuleete waka. Oyina ate gaba Kapere nadi akabwenti mbuliri banga wali akwagala. Ewaka. Ali wabweru. Ali mukujja bwenti mfuluma bwe ngo mu kotulo. Nekanga mukatono. Nogati no ono musajja kika atono wonti kika kibadnaye. Nti nsieta ko mutegeere nsi mumanya. Ono tosobola mukweka mmanju. Ne mugamba ogenda kuzanya Saidi Mira nti kali ne yanziza. Party mwa ya kizike. Abazungu bagenda kulambula anyiga ate mu mulanga mugamba okaaba ne kino ekintu kisigenda okufuula ki ekya ow'amaanyi nga yego otuumye zike abannange tumuterawo ne keejo waliwo akafuka twalizanyawo olwonge kalina keejo wayingira omwo asooka akaaba muga temusooka mukwata nga teme emiranga asooka kakane kino ekintu kyokaabira kyekigenda okufuula ensonga aguma azanya afuuse ezzike linnyini agenda okulaba ebatandisa omubira abantu batandisa omwagala nange anti ebiseera bamwyitanga nambuuse agamba kati gwe Kapere eryambuuse liveeko kubanga edda bambi enansana yalinga nga mumanya mbitegeere ebyekyalo abantu nga bamukozesanga kisolo tondya sirika ngenda kuyita mbuuse okitegeera ku kyalo genda onaabe ngenda kuyita mbuuse wano otegeera kati otegeera nti omuntu abadde obulamu bwe bonna bonna ali traumatize bakola ki kakati okaaba mpita mbuuse omulanga busirika kati Kapere agenda okulaba bali bayitakanga baana ego bayayanira ogwe baagala okulaba kati buli Saidi Mira ngamba noonyeza paati ey'ettabu nga bwagamba omutawaana nga yaguma n'apiikiga Kapere n'ayaka Kapere n'ayaka n'afuuka ensonga ne muganga tonesa okuba ebibaluwa naye oba okuba ebibaluwa ng'ambaako nene bakakimukaluubiriza manyi kintu kyampaka nakyo Kapere si kyange kirina empaka zaakyo bwe nali njiwa amalula naye ekiwalaata kya Kapere kya ddala oba kikole bukozi kya ddala alina ekiwalaata kye kya famire nejjajjaawe yalina ekipere ate munnanga omutwe ogulabirira nga gwa musajja wabuvunaanyizibwa yakula ne jjajjaawe Kapere oyo ne bajjajjaawe yakuba kati maama baafa bambi baasanyuka nnyo weebala omwana waffe ebikiina Kapere omusajja avunaanyizibwa yewosa n'omukazi n'azaala n'omwana abakadde be abatwalira sukaali abatwalira ebintu awo bikimagamba ki waliwo olwo yajja ku supa awo ng'akaaba omutwe ningutunuulira omutwe nenga nti leero kakati guno omutwe gutandise omuluma ogwenkana bwe guti agenda kukola atya abantu balo Kapere omulaba abantu baloza olusege lwaliwo kapaati ke twazannya nga abantu obanyonyola nti abantu bagenda tono aleka yagudde embabbi nebamukuba okutuukamu eyo embeera naye nga ye Kapere kakati osatula amalula kati ate ebyamalula kujja okusatuluka challenge nyize nafuna maama mwe yafiira maama we yafiira awo maama afa pade ebitama ate naye afa mwaka gwe gumu ate benkola nabo tufunye obutakkaanya ekitegeera ate ennyumba yange naye ekutta omuliro ebyo ebiseera ebyo mwalimu abaana 5 abantu ne banyama ne babaseevinga ebintu 5 biira mu mwaka gumu n'ogamba akiki kati nyaga tubrandi ngamba amalula tufune ngamba messe pade amini kigere kwa bali basigaddewo tufune manager twetereze tukole ebintu ebintu nenga ndaba ate messe kimukalubiriza nnyo kubanga mufuna manager kubanga yadde obulamu bwonna abaddayo ye manager funa tubadde ba manager buli mwaka akwata ssente kiza kubeera nga okwata ssente oyanjula z'oyagala oba omufuna kyenjogera taata mugambe tujja kimukalubirizaamu kakati n'otandika bupya ntandika bupya nga ntandisa amalula empya gyolaba kati iriwo kati nnyo amalula production kategekawo ne show okuba twakolanga show eyowa buli mwaka akabadiko omwaka okajjukira kabeeranga eggaba kati ku luno nga gaba baali bookinga ddaba Eagles nengamba ngenda kubeera ku muganzirwaza bwe ngenda okwanjulira ki ekibiina kino ekipya okuba oluyimba olwo ow'olubina ow'olubina yayanjula amalula empya omuli bakasooto kapaapaali sajja akampi
Small boy bwe nayimba naye yayimba kawala kato katonotono. Yes. Kakati kusomozebwa ki kwosinza okusanga mu comedy ono? Okusomoza kwensanze mu comedy omuntu waba ba promoters ebiseera ebisinga banoza nti omuntu comedian namu milioni emu biri oyimbi ensolo mu milioni 5 3 10 okisegeera so kize mpola paka kijja kitereera mpola nti comedian solo n'omupangisa milioni 15 babi ate sanyu kiri watusooka n'ogamba nti kwezi akantu kano kampisa bulungi nnyo mu comedy ono. Comedy namwagala kumpesa mulimu naisifuna kwa mitwalo 10 gya mulundi bampo mulimu ndawusole mulangira ndawusi yasanga tumukola comedy wa fail but valley nangama mujje kusimba mukole interview bisere Alex mukulu ali akaba kumpewo wali anga akola program bagita mukulike tugende tukola voice test twatambuza na bigere nga tulina sente zetusayi muva nakulabye tubuza muyina amasimu tugama hata tulina amasimu tulabafuna tutya nti afa tujja kujja le munatugamba tutamuze bigere tudde tugama kali luba bwe butinga buli muntu ayine simu ye ngebe mugamba simu tuzifuna ne bampo mulimu ne mpisigala nga nkola lwagulo ne ntandika ne Sam Gomere super charge olwo 98 oba 99 awo nofuna ku mulimu omulungi ne bampa emitwalo 10 ate nga n'emitwalo 10 egyo tijayina kuba 10 kuba bayita ebbanga mukama wange ebiseera bamutanga Colin Mutamba ambuuza sente zo zifuna nze nzifuna sente mmeka nga emitwalo 10 kati mulinde teyagala kulaga naye nga yeewuunya okuba ng'ofuna 10 jayina kuba 2 yali mu finance ebiseera naye yakusalangako CTL mugamba kabula tubala 2 ng'omwana sente zo anyongera emitwalo 2 n'ogwa eddalu nyamba comedy sola muvaawo paka comedy nkyamulimo era nkyali ku radio. Okimanyi nti gwa nyingiza radio oba wadde okirabidde? Oba nkola ku radio Simba nkoze alimba gwera kuyingiza radio nokusanga ku Pride Theatre wamma nenkugamba mbadde nkola mu bank ebigambo bisobye nongamba nti jangu kusimba nonga nti jangu kusimba nenkugamba ninzi bya comedy series nonga nti jangu nengamba nonga nti gokweze eddoboozi nonjogeza awo ku Pride Theatre enkera nakeera kuwumuka ati kugenda kusasula sente za kusoma nenga guwa ngambo kuyingira radio era radio sijefuma gwe musala gwe nasoko kukwatako gwe mitwale enkaaga katendekanira abantu mukambu mu New Park tindi mugagga bazimpa ku beat nengena ngandi naninga to ewumuse ekituli BTFM nenga nasokera ku top era nange kati beat empambayo natokola emyaka nga 10 n'omwe okusemba omwaka gwagira mu atenze gwe naviirayo wewe wavirayo ku beat zenenyi wali mwaka kyogwo 2012 11 12 awo 11 awe naviirayo paka kati ekivulu okiteeseteesa otya ekivulu nkiteeseteesa abantu bakyesunga nnyo kubanga celebration ya comedy yes anniversary ya comedy mu Uganda that is why buli muntu yesunga okula kuba ba comedian bajja kubayo nenga bajja mu kiti kyanjawulo esibo bajja mu teeke ya tabu si ya buli gye mbadde mulaba wale etano ordinary nga sente osabye nnungi nnyo sagala gaba abantu ndate ordinary mtaso emitwalo 2 15 abantu VIP 10 meza milioni 3 abo abantu bajja kukiyingira milioni 5 milioni 5 zaba beda bamalayo bano bahamu bakirumira bani tubasako n'obuwalo bubanyonyogera oba bamasajinga ngo badde oseka owe milioni 3 tebo ya milioni 3 tukusaako bwalabo ku masajinga owe milioni 5 nenga bwa wakea ukajja kugamba wonjagate chit create owe 5 wamazi babera ko masaji na bishiro eno babera bakuweweeta ngeno bulaba comedy then abasasudde ordinary emitwalo 5 tujja na batirawo bibasi bawakula ennume kikuze paka wakati kuwereko ne 15 oyo yasasudde meka emitwalo 5 ya bote oli mulalu yabyewunyo obatereko basa wakula ennume abantu bajje Rugogo Wuma Ground seno mu tent tuli eri mu kisaawe eri emabega si cricket opo wabula Rugogo Wuma Ground eri emabega ku kisaawe fanelo jaberanga pastor afana yes tujja kwongera okukiranga kakati njagala oyogere katono nnyo ku Muzeeyi Kyeyune kubanga Muzeeyi Kyeyune gye tugenda bwe tuva wano Muzeeyi Kyeneyo tata wange oyo
ngino kubanga agira bwenti nyo obuso ngwenda ba yes ngwenda ba is not my biological father yes ne ngino byawe nga yitata waliwo paka last biki byomwenyumirizamu bingi yamperedde yandabiridde safuna mu yadde akantu kogamba nti otegera mnoga nayo ne tata wange nga ndaba entegera kyenjogerako yes sakafunamu oyo omusajja wa dabbu kati ate ngamba kiki otammanyiko buli kimu kimanyi si yakuweerera yeyampeerera si yakubeera n'omwina yakuyinga ganga nakulabanga nga ng'ojja muvubuka muto wavuganga eggaali okuva Mityana navuganga eggaali okuva Emityana navuganga ggaali nakuwa fiizi n'oddayo n'osoma nenzirayo nga nvuga ggaali ate no waliwo nagivuga neva Emityana enzija empigi enkeera nenyingira city nga nne binyina okushopinga nengivuga nenzirayo mwami Kyeyune ne mukyala we Anet Kabatalimwa omugenzi bambi kati mwami Kyeyune mpafaagana naye nakati taata abadde mulungi nnyo bambi tata wange kakati osuubira okubeerayo mu komedi omukulu gwendaba ogenda okusoma binagenda mu nasale omwami Kyeyune nga yansitula tata wange bambi ansitula nga kabebi nantwala ku nasale oluusi nga nemera mu kkubo mo nesiddayo nambuuza lwaki nemugamba tikyansuna kalazi sizisobola kalazi sizimanyi kubanga utegeere obadde omisinzi bagamba yero nogiyita redi nebakusuna ettama nobanga kakati sitole empanvu Amooti obulamu bw'ekivubuka bukutambulidde butya obulamu bw'ekivubuka tebubadde bubi onyumiddwa ensi kuba nakulaba ngamba mbere musajja avunaanyizibwa era nga mwami Kyeyune bwe bwajja nakoma nga bangambye ngeze ebintu ku makya agenda okudda ku mulimu okuva ku mulimu olweggulo nga ebyekyemisana bikyaliwo nga tonabyoza najjayo oluga nakubayo emboko zeezi nakubira cwai kubira ki olina okwogera ekigambo kyagamba buvunaanyizibwa cwai kubira ki buvunaanyizibwa nakati oli musajja wa buvunaanyizibwa mukyala waffe mwakamala emyaka emmeka kati bala mutamanyi omukulu amakulu mutamanyi omukulu tali myaka agenda kweza mutamanyi omukulu agenda kuba myaka 22 oba owange mukyala ngaafumbi kati ate kitegeeza nti waliwo emyaka emirala ng'ena nga temunnamuzaala yemyaka nga 25 gyobaze naye mukama mulungi nnyo Kayibanda musisinkanawa Kayibanda talent eno jukira yali wa tabbu eyo ku CBS ng'akola eno bawulira Amooti kusimba Kayibanda naye abatola kaguddeyo ku CBS enjogera gyoyoge Alex mukulu bali bagimisinga kwalisinga bakompewo yayegera ng'omulundi agezako okwogera Oluganda bikramari ya nnyabo higarifuye ebitegera ebintu ebityo ebya Alex mukulu Kayibanda n'atekinga over n'akitwala ku CBS n'akitwala nga n'akikubira eyo nnyo abantu banyumirwa Kayibanda bamugamba wali Amooti nemukwatagana netukola omuzannyo gwe bayita emiswaswangule emiswaswangule kufuuka emiswaswangule abantu banyumira emiswaswangule naye bamuva wala baani balimu artist balimu abantu bangi mumutongole batongole mwalimu Sinakacho mwalimu Nalugwa Koni Nalugwa Wasimba yes abantu bangi padde bakakukwata emirundi emeka ku poliisi bakankwata omulundi gumu olwo nakulabanga bakutaddeko kawunyemu naye nga omima kamime ningamba muti owanga akantu kati baali balaba eriiso limyuse nalooza nywedde nebakanteekako nenkafuwamu nekalaga zero nebagamba tekisoboka nebadamukafuwe munenkafuwamu nekalaga era zero nebagamba nze gumufuuyisamu akantu kano naye ngenda bugenzi kunywa musanze ngenda mu bbala kola kunywa sinnanywa lyali lyengedde ki eriiso obutu byaffe bimanyi byetuyiriba ekirondo yes otulo kati abasirikale nebaga nti ono tasobola baga nti mumukebere muwunye mu ngalo gutaba mwengateeko okubanga anywedde enjaga ekoze yes ate nga nkimanyi tonywa njaga engalo ziwunyamu nga temuli kintu kyaga nti kati omu bantaba nga agenda omulaga nti leeta pamit kola muga nesigwe mulamwa tuliko mulamwa gwakawunyemu sigwa pamit namagenda emmotoka yaffe lubalukiddewayo wagiteekawo yeri lubaluseewa nadde njiwadde muwala wo naye agizira
Nanga masigaze ni yange. Simanyi hadi wanyuma wa tabu na ina squad. Koko masishe. Yagiganye. O baba ne bamu sikitegera. Kona jibu ne mu surprise umduroga. Yadde no kwe surprise ate yewunya bwe munyaga. Ko yagira ati. Ngajitunula mbwati. Nze mukanda kuoza surprise. Hey. Bajozeza bulungi enyira bulungi ate makani kati yambula kitufu ndi mbateke ekisumuluzo. Kana akantu akagira ka self yakozeki. Yavamu. Okuteka munga kyetumuzo kyetolola bwetolozi. Nangamba nedda simu. Eno sije jitwala. Sinaje njine ebizibu byogenda kutoba nabyo. Nimuga wanibadde ekintu kyo ofafagana nakyo. Ko yinjini namumpya yinjini ye motoka. Kati muwala wange ngo yagala afiremu eye motoka. Yagitegeere obuwanvu n'obugga. Emotoka gomuntu nakwe motoka. Naye motoka sigana motoka. Naye gomanya ebizibu byerina. Kati nawe kitawoze kusaidia. Omwana yabadde mutuufu. Gomanya obuzibu obuli ku motoka eyo. Ngenda gituninga. Wajimpamu nenjivuga muko. Ye motoka gye ndasooka okuvuga. Automatic. Sente nga nnyingi muto wange. Embeera si nnungi. Nsimbi nnyo. Naye ye motoka gye nasooka okuvugamu automatic. Yali yeeyo olubalukiddewa. Nga nvuga manyo. Naye bwe wajimpaamu nali ninnya bwe nti nkyuse jjiya ate nga ninnya bbanga. Nendaba ye nasookerako. Yali nnungi nnyo myaka nga wakagigula. Naye kaakati bw'ogiwa omwana ku mulembe guno omwana aba mutuufu bw'agitunuulira nga kkanga baana. Bw'ogivugidde myaka ki? Yagigaana. Mama w'abaana ate ye yagikkiriza. Yagigobanga lumu yagivugamu edda negimulemeramu ebisale balikola shows amatwala eranda nekola sengo nagimulekeramu kona agamba ha ekimoloka kyamanda kyali kimutomedde kati saabitegeera bulungi naye nga bwotegere story empanvu oddadde ebbanda ewaffe oba ebbanda toyagala kubeerayo. Ebbanda nakolera nbeerayo ebbanga nabayagumabampa omulimu mu Extras ebbanda ngamba ebbanda eno gye wazimba gye wakola faamu ebbanda nyinayo kalimiro Wakiso n'ogenda nyinayo kalimiro mbadde manyi nti gye tugenda okufuula lwakitula wano sinavaawo wano Lugoba sinavaawo mu Lugoba gira tugende ebbanda abagaga tetusola mu bibuga ebbanda gendayo essaawa yonna naye nkyali mu Lugoba omwo kuba ebintu mujjange nyina kitambulira wano anti kumpimpimpi ate engeri gy'otambula ekiro oba oyagala kubeera yakuze ejjaamu mungi awo ogenda muyitirivu nga tumaliriza bubaka kibwolekera bannayuganda n'abawagizi obubaka bwendekera bannayuganda n'abawagizi bange bannange mbadde basaba mubeere mu byafaayo beeramu mu byafaayo kale bakugane buganye bagende nti ozze kikoze eki ekintu kipiipye nnyo kwekola kitya okupiipa omuntu agala kipiipye nnyo tojja kusobola kuyingira nkijjudde kibooze kubanga era ne extra tujja zikola tujja zikola extras 25 years tukiyita kyakuzannya gwe jangu obeerewo obeere mu byafaayo bagende mu myaka nga comedy mu Uganda kuba kino ogenda ne mu CNN ne Al Jazeera bakiteekemu bakomediani kibe tusuubira music abaddewo ebbanga music yasooka comedy obukulu kituufu bwe kiri bali bonna bonna bawambuuza ati obanga music yali waali wa myaka ndozanga 7 era naye kati comedy myaka 20 mwejja akyali muto ate comedy gwa muli 5 mu Uganda tewali muntu yenna kati tubulire bakomediani kibe ogenda otuleetera mbadde saa kuboogera biso nja kuba ntandise okubba kwama tukirabire wali bulabizi saagala kusokoola gundi eyo ekintu luwombo era baŋŋambye tosokola luwombo leka abantu batugweko bugwe leka abantu bawuttule buli muntu aseke kyobula gamba n'aba baŋŋambye gamba abantu tebajja na butambaala bajje n'ettawulo okwesimula amaziga kuseka paka kuwulira bulungi ekyene egenda kuba yanjawulo nnyo tube n'abayimbi bajja kubaamu naye bonna ngo comedy omulamwa gwa comedy tutandika sawa mmeka okuyingira 12 eze kawungeezi emiryango gya omuntu wagamba 12 emirango miggule gitegeeza osobola n'okujja ku makya 12 ez'okumakya lwaki tosiibula abalabi baffe naye oti nga tonnasiibula abalabi baffe amooti ono muto wange naye muyita tampulira okimanyi tutompulira
esimu gyonkubiramu akasimu kwali onkubirako kalinga tekayita mukakwakwa ya bukwakwayo kaliwa konna walina akasimu kakatooki ina kati nkalina kaakano niero bweda kino ekintu kikwakwaya funa esimu ekisimu kyabalaga badde mukirabi eyo no yanoonya akalulu neemalako kyekyakumisa akalulu abantu bagamba eno batubba akalulu tebawulalo siwulira esimu yaddala guli mukuziwaana mwekolera emirimu esobola okukomerera entangawuzi wala kunywa cyayi sibula batula bamoti ze tonzitira wano abalabi abalungi ebadde season 1 temukitya season tunja kudda pagane mukulu wange amazima mboza alina nyingi nnyo emikwatako kati ogenda muzeeyi engenda muzeeyi kyeyune genda muzeeyi kyeyune ngenda mulaba ampe information ekukwatako engeri gye wakulamu na buli kimu kyonna alina ebintu bingi kati ye byamanyi yes byenali simanyi byensiga so babanga akyabijjukira ennaku zino obulwadde bumuli bubi nnyo n'okuva mu kisenge nalwo olutalo era genda omutwalira essukaali anyweko olunaava mu sho togendayo kati oluva mu sho ogendeyo kubanga kati nkimanyi tajja kunyigiriza okujjako nga tumuleetedde kawiruceya mujogera naye ngenda kwogera naye abantu banalaga wakiri ku footage tumulabe ng'ayogera kale basiibuule tugende kale abalabi abalungi musigale nga muli ku programu eno internet youtube yammwe genda ngo subscribinga program bagiyita Kwezi Media Group ne Megatron abo bona balina information ba interviewing abantu abalina bwino abalina ebintu ebyamakulu ebiyigiriza tekuli mukwemula so mukutu gwa byakola byakuyiga bingi oba oli interested mu byakufuzi era still kweza agwayo kwene embozi ya kwezi njina ewererako dandi mutowe n'ebingi nnyo ono tomulaba kubeera mawulire but yaliko ne doctor ate bono baleeteraako yaliko ne doctor abekasanda yabajjanjaba okumala ebbanga paka minister of health yayisaayo olweyo emisinde egyali awo naye ngamba abantu bagamutuviire ku musajja atujjanjabye kale bwetwe bwe tubadde mubeere bulungi mweraba.